Alright, naye nga mugamba mutya, musibye mutya mwenna, muli mutya okusinziira ku nsi yonna gy'olimu. Nze Kabugo Peter, muzzukulu wa Mugema. Nkimanyi bulungi nnyo nti wano waliwo abantu abasubscribing okwongera okuyiga Oluganda, okulusoma, okuluwandiika, ssaako n'okulutegeera. Munansonyiwa, ndikodingisiza ssimu ndi wano mu office. Ndikodingisiza ssimu, so mujja kuba nga muzi vibrations and notifications n'ebirala naye ng'oggyeko abantu abatinye nnyo abasinga ku ffe twakulira mu kyalo. Mbaddeyo ne ŋŋamba nti lwaki sinyumiza ku bantu bano emboozi erimu ku bintu ebitwayitamu nga tuli mu kyalo, because bwe tunaasoma okusoma throughout abantu abamu bijja babowa, naye ne bino birimu okusoma tugezeko otegeera butya empisa mu kyalo bwe yatambulanga, abaana babakuzanga batya, omulenzi yakuzibwanga atya, omuwala yakulanga alambikiddwa kukola biki naddala awaka. Kubanga ku makya twakeeranga nnyo naddala ffe abaakulira mu kyalo eri Kyaggwe, musaza lya Kabaka erimanyiddwa nga Kyaggwe ew'Omutaka Ssekiboobo. Twakulira mu kyalo naye ng'okeera ku makya ng'omwana omulenzi n'ogenda ku luzzi noyera olujja, awo nno tonnabagenda ku ssomero. Omwana omuwala naye bwe gutyo bwe gwali, naye yayozanga ebintu, oluusi n'otwalayo embuzi oba ebisolo ku ttale. Ng'omaze okubuuza bakadde bo nno ebyo byonna bibeerawo, naye ate togenda ku kisenge kubakonkona kubabuuza. Era amaka agamu tekyabanga kya mpisa omwana omuto okugenda n'abuuza bazadde be nti mwasuze mutya, oba nti wasuze otya taata, oba wasuze otya maama. Kubanga wabanga kyalowoozebwanga nti omwana omuto aki oba obuuza abakadde bo kye basuze bakola. Naye mu maka gamu tekyabangamu buzibu, bakirabanga nga kiri oke. Wabangawo emirimu mingi ng'ovudde ku ssomero, abamu wasookanga kugenda kukola mirimu gya kuggyayo mbuzi, kugenda ku luzzi n'olyoka olya, abalala amalanga kulya n'olyoka okola emirimu emirala nga kugenda ku luzzi n'okuggyayo ebisolo. Naye amaka agamu wabangawo empisa ey'okusooka okubawa supu balyoke bakuwa ebifi. Simanyi bana mu kyali kibatuuseeko nga basooka ne babawa supu, ate nga supu oyo wa kigero. Wabangawo omutendera gw'okukoleza nga basooka ne bakukoleza nga olina emyaka gy'otuukako nga sebo nga tolina sowaani kuwokoleza, bakubegera ettooke oba ne bakumegulira omummonde oba omuziinyambwa, kyonna ky'osobola okiyita, ne bakukoleza ne bakukwasa mu ngalo n'olya. Akatubagiro bwe kaabeeranga mu mbeera eyo nti nga emmere egy'okutta oba ekisolo eky'okutta bwe kyaggwangawo, tewabanga na busobozi busaba kirala kubanga ojja kuvumwa, ate wakiryanga empola era wavumwanga. Bajjajjaffe oba bannyaffe ne bakitaffe abaatukolezanga kwegyo emyaka emimpi nga bagezaako tutendeka bugumiikiriza. Bw'olya ennyo n'omalawo oba wa mululu, bw'olya empola nga toyagala kumalawo ate oba wagugume. So baakutendekanga okubeera omugumiikiriza ekyenkanidde awo, oba ontegeera. So bwe wayisanga omutendera ogukolezebwa nga bakukoleza bukoleza, n'ogenda ku mutendera ogwekoleza, omutendera n'ogwo temwabangamu bifi mu pakuli. Ebifi babikuwanga omaze kulya, kubanga baali bagenda endowooza nti omwana omuto omuwa ekifi ky'ennyama oba ekifi ky'ekyennyanja, mu buli ngeri yonna ajja tandikira ku ekyo. Ekyo naawe okkiriziganya nange. Omwana omuto omuweera ekifi, gwe Mukama wasobola kuvaamu n'omuwa ekifi, kyaba agenda otandikirako. So okugyamu embeera eyo nga basooka ne bakuwa supu n'osobola okukkuta, kuba abazadde baffe bakkirizanga nti nno omuntu wanaabanga talidde kukkuta tajja kukulanga bulungi. Wabangawo akaddeko kugenda ku luzzi, mugenda mukuba ebidomola, naye ate tetwalinanga masannyalaze. Wabangawo akaddeko kukoleeza ettaala ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi, ogijje mu kiyungu oba mu ffumbiro, ogitwale mu nnyumba ennene. Akataala ako twakayitanga tadooba, oba erinnya lyako ettuufu nga bakayita
munaku tadooba nti omunaku tabonaabona akoleza akantu ke n'alaba ne yeebaka. Kati walinanga okukasitula ng'okakutte wano bw'oti okagye mu ffumbiro okatwale mu nnyumba ennene. Jjukira effumbiro lya ssubi, ennyumba ennene ya ssubi. Kati nga olina osika essubi nga maama takuwulira osowola effumbiro lye, ng'oba olina okusowola ennyumba ennene nga taata takuwulira kuba oba osowola ennyumba ye ejja kutonnya. Kati ng'olina okuba omukalabakalaba ng'oweomalibwamu ekirevu n'osowola essubi mpola. Jjukira wakawunzikanga mu kyoto nga baggaanye okusowola essubi eryo, amafuta gayiikanga mu kyoto ne katumbuka lumu ne kabwatuka, kyabanga kyabulabe eri obulamu bw'omwana. Kati ng'olina okuba omwegendereza osiika essubi ogenda okoleeze ettaala, then ogitambuza okugijja mu ffumbiro ogitwale mu nnyumba ennene nga tezikidde. Awo ewabanga okulya n'okukomba essowaani. Kati ng'oba otambula, otambula okatunuulidde tulaba gy'olaga. Bw'otambulanga ebigere nga bibiri n'ositula omutwe otunuleko gy'olaga ng'ekizikiza kikutte beppo ne weekoona ne kagwa, oba mu kwagala okwetegereza empewo n'ekafuuwa. Jjukira oli wakatikkati w'oluggya ng'olina okuddayo kakoleeze. Jjukira eno taata akuyita otwaleyo ettaala awulire amawulire oba awulirize puroguramu ku rediyo abeeko ne byawandiika. Oba onfuna bulungi. Kati ng'olina okuddayo awo ewabanga obugumiikiriza obwenkaniddawo ng'abamu ku ffe sibuukako n'okakuba wansi. Kati nga okakuba wansi ate olina okunnyonnyola mu mbeera y'okufuna emiggo awaka. Ebyo ebimu ku bintu ebyabeeranga mu kyalo nga byali byewuunyisa. Ekintu ekirala abaana b'ennaku kye mutasobodde kumanya kwe bayita okuvumbika omuliro. Okuvumbika omuliro okwo kwe kukuma, kati nga olaba okuma essigiri n'ogirekako paka nkya. So kati mu kyalo bakuma ekyoto mu masiga 3, then ne bassaamu enku. Kati bamala okufumba ekiro baddira enku ezisigaddewo ennene ne bazivumbika mu kyoto ne bayiwako evvu, omuliro ogwo ne gutazikira. Kati ku makya maama ng'afumbira zadde ekyenkya yaddiranga buddizi muliro ogwo, amanda agaba gasigadde mu kyoto n'agavumbula n'assaako enku, omuliro ne guddamu ne gwaka. Ekyo nno bakikolanga okumala ebbanga, nze mukadde wange mukadde maama ng'akikola n'okumala omwezi nga taguze kibiriiti. Nga taguze kibiriiti ng'omuliro aguvumbika buvumbisa. Era ng'agamba nti oba mugezeeyo mugenda okutyaba enku munteereko ku bisiki ebyo eby'okuvumbika omuliro. Abaana b'ennaku zino tebategedde kutyaba nku kye ki. Okutyaba enku kwa mirundi 2. Naye kuno njogera ku kutyaba enku kugenda mu kibira n'okomawo n'enku ez'okufumbisa. Okutyaba enku kuli okulala nja kujja olunaku lumu nkunnyonnyoleko okw'abakyala kyo kinaaba kyetaagisa, nja kujja nkwogereko. Naye kuno okutyaba enku oba okusennya enku mugenda ne mutema emiti emikalu mu kibira bwe byalinga bikyaliwo edda ng'abayizi bakyabiyiggamu engabi, enjobe, ensama n'empeewo n'ebisolo ebirala nga namunnungu. Kati nga mwe mugendayo ne musenyayo enku n'abawala. Era yabangayo nnyo amatungulu mu kibira eyo nga nago tugaliira ddala. Amatungulu kibala kiriibwa, kiba kimyufu, kibeera nnyo mu kibira oba mu bisenyisenyi, era kiwooma nnyo nga kyengeddeyo. Kyengera kifuuka kimyufu, bwe kiba kito kiba kya kiragala. So bintu bingi nnyo byabangawo mu kyalo ebyanyumanga. Ng'oggyeko okusoma empandiika, enjogera, ennono n'ebyafaayo bya Buganda, nja kujja nga tunyumyemu emboozi naye nga zireetinga n'obuwangwa bwaffe. So abaana b'ennaku zino mbategeeze nti ebimu ku bintu ebyabeerangamu mu kyalo tewaabeerangamu masannyalaze. Emmotoka bwe yakuyitangako n'egenda ng'emmotoka ebeeremu mu kitundu, ng'ennajja twalinayo emmotoka ya mwami Bbaala oyo ng'alina emmotoka yali ng'abeerawo Gulama, nga bw'eyitawo ng'avuga Jjinja Kiyindi. Kati nga bw'eyitawo n'egenda mwana wa maama ng'olina omulinda ava ejjinja akomewo Ekiyindi akusanga ate akutikka akutwale. So wabeerangawo embeera eyali ngenzibu ennyo. Naye b'ennaku zino obeera wakanonyiga application, emmotoka oba pikipiki ne kukima w'oli. So yenkyukakyuka egenda ebeerawo. Mbadde no mu ofisi ne ŋŋamba kannyumizeemu ku bantu bange emboozi z'omu kyalo. Okugyako oba olinayo ekibuuzo osobola okiteeka mu comment section awo. Mpola mpola
nenzija nenkidamu naye nga programu z'okusomesa zo nkyazirina ngenda kuba ntekayo video endala nnyingi nnyo tusobole okuba nga tunyumyanyumyamu nga tuwayawayamu tuyige ebintu bingi. Tugenda kutandika okusoma obutabo obw'Oluganda, tugenda kutandika okusoma ebintu bingi nnyo ebisoko engero n'ebirala byonna by'omanyi byetuyiga ku Learn Luganda oba yiga Oluganda YouTube channel. Kati nkolera ekintu kimu, subscribing wano wansi tusobole okuba nga tutambulira wamu. Nze Kabugo Peter, mwebale kubanga oyagala Oluganda, Obuganda ne Kabakawo. Ciao ciao, beera bulungi.